omulabi wa program Beera Mulamu still nkwaniriza nnyo nnyini ddala okubeera ng'ate natte tuzze okugamba ekyo ekisobola okubeeza omulamu. Tulina omugenyi waffe mu studio wali omulabyeko already, Musumba Nabugera Joseph ng'ate ye our CUC Health Ministry Director. Sebo tusanise okulabako neera. Nange nsanyusa okubeera wano. Yes. Without ado, we're going to start right away. Yeah, sure. Yes. So I'm sure oyina by'otupakingidde. Yeah. Omulabi waffe, just get a pen and paper. Olupapula n'ekkalaamu. Oyinza okubaako ne by'onootinga. Luli twayiga bingi, so tetusobola kubuusabuusa, actually tetusobola kulinda. Yes, Musumba, batya eyo. Balungi, Mukama abakuumye. Okay. Era twebaza Katonda atuwa omukisa okumuweereza. Ate twagala okwebaza n'abakozi bonna aba 3ABN. Okay. Aba Vento Media bonna abafuba okulaba nga obubaka buno butuuka tuli. Naawe atulaba n'osobola okulaba ate n'okubuuliza. Naye njagala kwebaza naawe olw'obuweereza buno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsaba awuliri atulaba atwegatteko tusabe. I know. Then awo tugenda. Sure. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, olw'okubanga ggwe ekyama ky'ebyobulamu, tukwegayirira Mukama oluŋŋamye abalaba programu eno, obawe obulamu obuva gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. So kaakati we twasembyeyo twalabanga ekyama ky'obulamu, the mystery of health nga ye Katonda. Yes. Bino yensibuko era kyekikulu era gwe mulandira, so obulamu bwonna buva eri ye yensulo. Era ne tulaba nti mu mirembe gye Katonda zaaluŋŋamya kwita byawandiikibwa, era ebyawandiikibwa bino birimu ebyokuyiga bingi nnyo ebikwata ku bulamu. Era singa abatulaba bonna bafuula ekigambo kino mu Katonda kwabwe bajja kuzuula ebyama eby'enjawulo Katonda byazze ng'ateekamu okuwa abantu obulamu. Era twayogera nti ekimu ku byama ebiri mu Bayibuli Katonda byateseemu bwe buwulize, obedience. Era buli muntu wabeera omuwulize eri Katonda ate afuna emikisa, gumu kwe gumukisa gubeera obulamu. Mbejjukira Katonda yazowe. Twalabanga nga obulamu bulimu ebika. Twalaba obulamu nga bulimu ebika. Ne tulaba nga waliwo obulamu obuggwawo. Ne tulaba nga waliwo obulamu bw'onoonya obunyoonya. Naye ng'era waliwo gye buva. Waliwo obulamu. Katwalaba nga obulamu bwe bayita zoe bwe bulamu obuva eri Katonda. Obulamu obulubeerera, obulamu obw'emirembe n'emirembe, obulamu obutaggwaawo, obulamu obulungi. Ne tulaba buno obulamu busuke bwe bulamu onya masanyu g'enjawulo, then bios bwe bulamu buno obulwadde obulwala ddawo. Naye olw'okuba tuba tulina nga zoe ate agamba byonna, akuwa essanyu, akuwa obulamu obw'omubiri ate n'akuwa obulamu obutaggwaawo. So obwetaaga tekate Katonda atuwa obwo obulamu obutaggwaawo. Era Katonda olw'okubanga kyekyama ky'ebulamu azze ng'aluŋŋamya ekkanisa. So kulungamya ekkanisa eno azze ng'akozesa ekigambo ky'Ebbayibuli, akozesa abaweereza ab'enjawulo, azze ng'akozesa science okulungamya abantu okubeera abalamu. Programu egamba beera mulamu. So Katonda ansa zonna zituwadde. Ekimu ku ebyo byatuwadde nti alungamyiza ekkanisa eno okutegeera nti okusalawo kuli mu mikono gyaffe. Bingi byayinza okukola ekyatayinza kukola Katonda kwe kusalirawo. Atuwuliriza bakiyita freedom of choice. Choice. Era wasoma mu Bayibuli emirundi mingi Katonda agamba nti laba mpita eggulu n'ensi okubeera abatula gye muli, nti olwaleero nteese wakati mu emikisa n'ekikolimo, obulamu n'okufa neerondawo. Naye yatuwa omukisa tulonde bulamu. So choose life. So always Katonda atuwa eddembe ery'okusalawo. Era ffenna tusobola okusalawo okubeera abalamu. Tusalawo okulya, betusalawo okunywa, betusalawo okwambala, betusalawo okwogera, gye tusalawo okubeera ebifo eby'enjawulo. Okulowooza byosalawo okulaba. So
So the choices era twakyogerako luli choices nga kikulu nnyo bw'osalawo bulungi era ofunamu emikisa emirungi bw'osalawo bubi era ebivaamu bibeera biki tebibeera birungi era omunasayansi ayitibwa Isaac Newton yayogera etteeka eryokusatu ligamba nti for every action there is unequal but opposite reaction. So banga action yakulabirira bulamu era ojja kufunamu ebirungi ne Bayibuli ekyogera nti Katonda tasekererwa kyosiga kyokungula. So if you invest in health bw'investinga mu bulamu bwo era ofuna bulamu bulungi obugayalirira nabwo nga bugenda. So we talked about choice. Naye kwogera ku choice, it is just one of the kitundu ku byobulamu ng'ekkanisa bwebiyigiriza. Ekkanisa eyigiriza ebyobulamu luli twayigirizanga New Start abasawo 8 okusinziira ku kulungamizibwa mu kigambo kya Katonda n'omwoyo w'obunabbi. Bwe twogera ku mwoyo w'obunabbi twogera ku buweereza bw'omukyala Ellen G. White. Katonda nga amukozesa nga amubikulira ebyama by'obulamu obulungi. Naye ekkanisa bweyongedde okulungamizibwa science, omwoyo w'obunabbi, ekigambo kya Katonda, research byonna negaziya abasawo ne bava ku 8 ne bafuuka abasawo 12. Naye nga nabo basobola okuba nga bajja mu 8 naye olw'okutegeera kwaffe, right? Yeah, kati actually 12 bamira mu 8 ne bagaziya. I like the arrangement nti Bible omwoyo w'obunabbi ne science. That order hierarchism nabyagadde. In fact twogerako n'ekyokuna is balance. So we are inspired by the Bible. Bible kyegamba kola kino ng'okola ekyo oba mulamu. Omwoyo w'obunabbi bw'alungamya nkola kino n'okola ekyo obeera mulamu. Then science naye atubuulira okusinziira kunoonyereza. Naye kati oluusi sasa so tugamba nti amazzi malungi. Naye ate bw'okozesa amazzi amangi ate gagenda kutta abafa mu nnyanja bafaaki. Naye ndowooza waliyo n'etteeka lya temperance. Yeah, we tuba tukola basis y'ebyo, we put balance there. Nti even n'ebintu ebyo ebirungi binakozesebwa mu kigero, right amount. Yeah, kakati tuba tugamba nti ebyo ebintu ebine ekkanisa erungamiziddwa nevayo n'abasawo oba principles oba enkola 12 nga zifunziziddwa mu kigambo ekiyitibwa celebration. Balonda ekigambo celebration mu Luganda okujaguza bulamu. So empagi eziyinza okuyamba okujaguza oba nga obulamu bulimu okujaguza obulamu ng'obunyumirwa in and out. Olina obulamu obwaleero naye n'essuubi n'obulamu obunajjanga nabwo olina essuubi. Tukipira celebration. Era nga buli nnukuta ku zo erina amakulu amangi bwe tugendagezako zigaziya bwe twatandika ku kya choice. Yes. So olwaleero mu choice twakoncludinga ng'olina kusalawo kubeera nga Katonda omwewa kyekisooka. So olwaleero katugende ku nnukuta ey'okubiri. Kati mu celebration kiba kitegeeza yeddako. Webale. So si twagimaze choice kati letter exercise. Exercise abantu bagimanyi naye nesunga bagiwulira okumanya bagiwulira bajogeddeko mukole edwiro naye tugenda gikwata mu ngeri eya bulijjo naye ng'ate egaziwamuko ng'egendako ekuziba. So toba ku free every yeah. So kati exercise bw'okibuuza omuntu kozesa mubiri naye exercise kitegeeza kuteekesa mu nkola. Kuteekesa mu nkola ekyo ky'omanyi anything kaso kuteekesa mu nkola. You have exercised your duty, you have exercised your body, you have exercised your eyes. Kasite kito kikozesa kibayita exercise gukozesa. Not necessarily kudduka misinde. Kudduka kyokka. Kudduka is just a component. Kuba kukozesa.
mubiri naye osobola okukozesa ebintu so kati exercise bwe tugiteeka ku byobulamu etwaliramu omubiri gwonna si maaso namagumba byokka si nnyingo zokka naye etwaliramu n'amaaso n'amatu n'obwonge butwaliramu etwaliramu buli kitundu kya mubiri naye ate ng'ovudde ku exercise eyo kitundu ky'omubiri eriyo exercise ez'enjawulo zetulina ekimu ku byo bw'obuvunaanyizibwa bwe tulina responsibility so bwe twogera ku exercise mu byobulamu ng'okubeera omulamu oteekwa you need to exercise your responsibilities that is number one. Omulabi waffe oyina okuteeka mu nkola ebyo by'olina okukola bw'oba oli musajja olina omukyala n'abaana you need oteeka okukola omusajja kyakola that is number one in exercise kubanga bw'otakikole tekigenda kukosa bulamu bwo bwokka obwekolagana n'abantu abo social health kubanga singa taata alema okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe abaana bagenda mukyawa omukyala mukyawe awaka naabe nga talina mirembe naye naye kigenda kukosa mu bwongo ogenda kulaba tokyerabawo bwe bayita abasajja gwe teweebalira mu basajja teweewulira kubanga olemeddwa okukozesa obuvunaanyizibwa olina era nga tukola responsibility zaffe zetulina tugwanidde ozikozesa mu bulungi mu luzungu kye bagamba we need to exercise our authority rightly kubanga singa oba n'obuyinza gamba oli boss olina abakozi b'okozesa naye ng'obanyigiriza kigenda kuleetera okufiirwa kyokka ate woofiirwa kigenda kukomawo ku mental health buli lwose ejja mu bizinesi etomera bwongo bino betalaba nga tuli ku mirimu golowooza olw'okuba owebaka n'okola bino naye buli w'okosa abalala naawe okola otya naawe weekosa kyekyera ndowooza nga ne bw'ogamba nti noba omuntu anyiize n'anyiga nnyo gw'aba anyigidde aba takosebwa nnyo nga ye anyiize so we need to exercise our authorities twetaaga okukozesa obuyinza bwaffe okukozesa ebifo byaffe okukozesa obukugu bwaffe byonna mu ngeri ennungi mu ngeri ennungi tuba n'obulamu bw'oba ng'oli mu ofiisi nga oli enguzi olwo exercise gy'okola nfu you're exercising negatively oba wrongly ekigenda okuvaamu bajja kusiba toyinza kuba mulamu ng'oli mukomera so ngezezako just gazija kigambo exercise nti tekikoma ku kudduka na kutambula kukozesa mubiri naye kiyitawo ne kigenda mu kukozesa kyonna ky'oba ofunye kyonna obuyinza amagezi etutumu lye tulina ekitiibwa kye tulina byonna so the way you abantu bagamba I'm exercising my right otekesa mu nkola eddembe eryo sigamba nti no eddembe eryo kintu kiri awo right when you do it you're exercising so ng'okozesa eddembe eryo tolina ate kunyigiriza eddembe ly'abalala kyetugamba nti kozesa exercise right kozesa kyonna kyokozesa obutuufu bwakyo akati mu bayibuli kati envuddeyo mu bayibuli bw'osoma timoseewo ekisooka essuula ey'okuna lwa 8 bw'osomawo ojja kulaba nga bayibuli egamba nti ansome mu luzungu wano naye oba olina oluganda mu luzungu egamba 4:8 egamba nti physical exercise has some value. Physical exercise has some value. Ebikyusa ebimu bigamba for bodily exercise profits little. Kye bayibuli kyegamba bayibuli egamba nti okukola exercise okumanyiza omubiri okozesa omubiri kigasa nga sinaba kwongerako kasembayo nga sinaba kwongerayo nti katono olwokubanga bayibuli tewandiikibwa si kitabo ekyogera science wa exercise teteka emphasis nnyo naye erecognizinga nti kigasa nti exercise egasa
ate nakyo kikulu nnyo abantu abasinga bwe basoma ennyiriri nga zino abuuka kiri kyeboogeddeko ate n'afokesinga ku kiddako just baali bateeka emphasis ku kiri kubanga Mukama baatumanya obunafu bwaffe. Exactly. Era bino Katonda wabiwandikira Abayudaaya bwe exercise tebwali buzibu bwabwe. Kyensonga akyagamba baali babikola tebalina mmotoka. Nga bulijjo omwana bw'abanga amanyi okukola ekintu for example omwana appetite si buzibu bwe olina abaana babiri alya bulungi balya bulungi naye ng'okimanyi yeerabira esweta ku ssomero emphasis ogiteeka ku sweta oyinza omugamba okulya emmere yo girye siganye naye esweta togyerabye oyinza n'omugamba nti emmere tegassa esweta esweta yes so omulabi waffe olaba we tuba tusoma bayibuli we tulina okubeera ensonga ekwatiddwako eba nsonga ddala naye olw'okuba we babiwandiikira obuzibu bwabwe tebwali obwo buyinza okuba nga kati bwe buzibu bwe buzibu wano bayibuli egamba nti for bodily exercise profits a little oba physical exercise is of some value kuba Abayudaaya bo baatambulanga tebalina mmotoka entebe tebalina zaffe zetutulamu natulamu babanga balima era bw'ogamba exercise omuntu ali emyaka 8 akwewuunya kuba basibanga okusoma batambulanga kilomita 8 kati exercise tebetaga bakubiriza kubanga bakitambulirangamu kakata tefa ab'omulembe guno ate bigenze bikyuka nyina atukoje nasomye kigamba nti okutuula sitting is a new smoke. Balabanga mukunywa sigala tugamba sigala leeta kansa sigala leeta bino sigala kola bati naye ng'abantu bamulaba naye tebamuvaako kyekiri ku kutuula webale tekiri kutuula kati abantu batula n'obagamba basigala batudde bakosebwa yo kimanyi nti oba mu office naye peni eri ku ttebe eddako nekulema okuleeta neweevugawo n'obupiira weevugawo naye ng'ate ne mu kujja wavuze n'olinnya ate lifuti nekwambusa mu ofisi yo n'otuula neweevuga paka okufuluma nga weevuga bwevu lifuti tula mmotoka otuke waka otula mu ntebe ng'olya nga weebaka new smoking vaamu byebyo byavanga mu sigala oba birina worse because usually sigala yes atawaanya oxygen circulation yes naye akosa nnyo one organ most of the time naye kino ekyokutuula the entire body so actually it's nga bw'ogambye it's going to be worse kakati bwe tukomawo ku lunyiriri luno Katonda agamba nti exercise ey'omubiri egasa naye bw'agigeraageranya ku exercise endala gy'ayita godliness oba gy'ayita wanaagamba nti having promise of the life that now is ogenze mu maaso olinako obushaawo yes but godliness is profitable unto all things kati wano yagambye physical exercise has some value but spiritual exercise ye godliness wanagambye spiritual but godliness profit all kati kyagamba nti ate bw'okola exercise ey'omwoyo ate yegasa nnyo egasa byonna obwakaakano n'obutagwawo kati physical exercise yegasa bwakaakano weekoma naye spiritual exercise tuliku exercise ekola kaakano n'obulamu obukola butya ddako kati bwabipimapima byonna birina valu naye spiritual exercise esingako kituzayo era nti zowe nti obulamu obuva eri Katonda kyekikulu osobola okukola ddiro yo naye bw'obanga totya Katonda exercise aba akusalidde bwereere
Omulabi waffe ndowooza tugenda maaso nga olutegeera bulungi. Waliwo ekisinga kinne waakyo wadde ng'ate ekyo kyennyini ekisinga oba tokikoze nakyo kintu kya kukola. Exercise is something to do. Kola exercise kukola kukozesa. Ati spiritual exercise jayogera kwe kugondera ekigambo kya Katonda. Eri ye Bible bw'ekyogerako Yakobo agamba nti mubeere bakozi ba kigambo. Yes, nga bw'owulidde bikulu nnyo okuba nti nno weenyweza ne tugenda mu maaso n'eno program naye katuwumulemu katono tugenda kudda tovaawo. Yes, kukulisaayo nnyo nnyini mu kuwumulamu okwo ne nkugamba nti programu yaffe beera mulamu ekyakwajja ate n'omuweerezaawo Musawo Barbara nga tulina atukulira actually yes Kosiyusi nga ye Mr. Namugera Musawo ate Musumba kwegamba byantabula. Musumba okikola otya? Mukama ogwo omukisa yagutuwadde. Wow. Era tugutambuza olw'ekisa kye naye nga obuweereza era tuyigiriza ebyobulamu nga we tukola n'obuweereza bw'ekisumba. Bikwatagana kubanga nzijjukira Yesu yakola nnyo okuwonya okusinga n'okubuulira ndowooza. Exactly, yakola nnyo okuwonya era ababala Bayibuli babala nga yakola ebyamagero 3 mu 3. Wow. Naye nga 2 mu 3 byali byakuwonya. So more than 2/3 byalinga mu kuwonya. 2 mu 2 byakuwonya. 2 mu 3 out of 33. Okay, so 10. Only 10 byebitali byakuwonya. Byebitali kuwonya ku bino mazzi kuwa byennyanja yakulisa abantu. So but most of his miracles alinga za kuwonya ekiraga nti kama waffe ayagala nnyo okuwa abantu obulamu. Era ne leero asobola okuwa obulamu bw'atulaba. Era twagamba nti yensibuko. Sobola omwekwatako. Katuba twogera ku nsonga ya spiritual exercise. You know twayogedde ku exercise y'ebirala. Exercise of authority, exercise of responsibility. Twayogedde ku okukozesa obuvunaanyizibwa, okukozesa obuyinza, ekifo n'ebisigadde. Kati tugende mukumula nga twogera ku spiritual exercise. Okay. Era nga tugamba nti spiritual exercise kwe kutambulira mu bulamu obw'okutya Katonda. Obw'omwoyo, obulamu obuwulize, obulamu oluzungu bagambye godliness. Okutambula nga Katonda oba okuba n'empisa etya Katonda. Era buli bwe tubeera n'empisa etya Katonda, buli bwe tu exercising obwa Katonda, obulamu bwaffe obuli spiritual bukula. Obulamu bwaffe obuli physical nabwo buganyulwa. Bufunamu kuba tuba tweyunze kwagaba obulamu. Buli onyweza spiritual health oba onyweza ne physical health kubanga oyagaba obulamu yakuwa. Naye ate buli onyweza spiritual health oba ogenda kujjanjaba endwadde nnyingi omuli stress kubanga ebikweralikiza bijja kubeera waawo. Naye olw'okuba gweyunze Katonda nga tebikutiisa yabimanaginga twasitiro yonna eriye. Naye kakutegeeze gwatulaba senga obeera mu bulamu obutya Katonda n'otayenda olaba wowonye sirimu, olaba wowonye enziku, okweka abaana n'endwadde ez'ekikaba zonna zozikoze otya. Naye ate owonye n'obutattibwa wa mukamusajja bayinza okukubirayo emiggo n'omenyeka. So buli wotambulira buli woba ne spiritual health ennungi kizimba ne social health oba n'emikwano. Buli omu yeegomba omuntu omwesimbu, omuntu ow'amazima, atali mubbi, ayagalika, alina okwagala, omusanyufu. Obulamu buli connected. Aba yeesigika. Yeesigika. So obulamu buli connected. So spiritual health Katonda agambye nti
obulamu obuli spiritual obusingako obuli physical nti okola dwiiro ey'omwoyo esingako dwiiro ey'omubiri newakubadde nga byombi bikulu naye bwe tubigeraageranya kiri kikola kitya kisingako naye nga bw'osoma bayibuli bale twogedde ku yakobo agamba nti mubeere bakozi ba kigambo be doers mufunza agamba exercise the word. Bw'olya emmere ey'omwoyo bw'osoma bayibuli bw'ogenda mu kkanisa bw'ogenda ku muzikiti bw'ogenda mu kereziya ne bakubuulira n'olya ekyo ky'olidde oteekwa okikozesa nga neewaka olya nawaka okera mu kasisimuka n'obeera n'okusaba ku mulimu gy'obeera kati byonna ebyo by'olya that spiritual food gy'olya bw'otagikozesa ogenda kufuna spiritual obesity. Ojja kuba mumanyi nnyo naye nga by'omanyi tebikugasa ate bitta ebigenda kutta ekunda amanyi byawandiikibwa naye obulamu bwe nga buli contrary obeera munaafuusi ate teri muntu ayagala munaafu hypocrite byoyogera byomanyi ne byokola byanjawulo kati olwo abantu bagenda kwesega kikosa obulamu bwo socially kikosa obulamu bwo mentally so bwetwogera ku exercise eri spiritual nkulu nayo era mu celebration nayo mweri spiritual exercise nayo kitundu ku bye tulina okukola okuzimba obulamu obw'omwoyo nga tubeera bawulize era ekigambo kya Katonda nga tukola Bayibuli byekola etya byeragira Bayibuli bwegamba nti muwummule sabiti muwummule it is building your physical health yes Bayibuli bwegamba nti temunywa mwenge bw'okigondera ekyo n'okiteekesa mu nkola you're exercising spiritually but building the physical please so ekyo njagadde kireeta nakyo kitegeerekese nsuubira mukwano obitegedde nti w'okwasaganya eby'omwoyo ebirala bifallinga in just bw'okola when you exercise kati nga tuvudde ku exercise eri eya authority responsibility knowledge n'ebisigadde tuvudde ku exercise eri spiritual kati tulina exercise eri physical era ng'eyogerwako wano Katonda bwe yatonda omuntu ng'omuntu tanaba nakwonoona before even sin came to this world ng'ali perfect talina yadde akalwadde akamuluma bw'osoma bayibuli mu Lubereberye essuula ey'okubiri I think bw'osoma verse ey'ekkumi n'ettaano agamba wati and the Lord took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Katonda ng'amaze okutonda omuntu amukwata n'amutwala mu lusuku byebakayo bakola ki mu lusuku kulima kukoola kukungula kusimba kusalira oluba lwabatoko olina okusalira kukola kwalirira kubikka kukola kino kukola basically kukola Katonda ateeka omuntu mu lusuku teyamuteekamu kwebaka Bible egambye to dress it kululima okuyunja ebyo bigambo byonna so ekiteesa omuntu mu lusuku kitegeeza nti God appointed work to man. Katonda yawa omuntu omulimu bwe bakuwa omulimu bwe weebaka bakugobye bw'okola promotion si ya principle yensi yeeyo nyina omulwadde wange omu ntumirako nnyo saamusabye lukusa mwatuukiriza amannya omusajja ono yali akola mu office y'amaanyi ya communication waggulu eri naye omwenge gwamufuga nga anywa neyeebaka otulo ne tumutuusa ate mu kiro kiri ekirala so nga yafikisinze appointments n'abantu ng'abakuba essimu okwekutula ne bagivaako batuuka lumu ne bamusibula ne bamugamba manyi genda kubanga yeebakira ku mulimu so budde bw'okola so twagamba exercise kukola oba kukozesa kati Katonda ateeka omuntu nga tataba na kufuna kibi tetwogera ku muntu ayonoonye nnyo twogera ku muntu ali pure jjukira ne choice gye twayogeddeko agifuna before sin
kati ne exercise ejja before sin. Katonda awa omuntu ekyokukola ekyokukozesa omubiri ekyokukozesa obwongo ekyokukozesa omubiri gwe gwonna akimuwa tanaba kwonoona. Perfect being taliko yadde obulwadde n'obumu. Tamuwa exercise kubanga alwadde ntoba kibonerezo nti eddagala no kitundu ku ye kumuntu kumubeezaawo. Yes, so kati nga twagala okubeera abalamu program beera mulamu tulina otegeera nti okukozesa omubiri oba okubaako nekyokola kyonna tekiba kibonerezo naye kyewatonderwa okukola. Kakati Katonda bw'ateeka omuntu mu lusuku luno amuteekamu for two purposes: to dress it and to keep it. Kulima na kulukuuma. So okulima eyo aspect ya physical, okulukuuma aspect ya intellectual. Nkuuma ntya ebijimusa mbiteeka wa kino kiteeka wa kino lwaki nkisalira kugamba olusuku lubeere nga lulabika buki bulungi. Kasooke nekiri intellectual. Buli wobeera ng'olina omulimu kagube nga gwa kutuula, kagube nga gwa kuluka, kagube nga gwa kuwandiika, kagube nga gwa kusomesa oba gwa kwogera oba kasita gubanga mulimu. It will build your mental. Any kind of job. Yeah, I think yes. Katubagala ku building a mental yo, you need to exercise by getting something to do. Whatever kubako nekyokola. Naye bw'otabaako nakyokola obulamu obwa intellectual bugenda kendeera. Obenga tokyalowooza obenga ng'okaddiwa era bagamba basomesa tebakaddiwa. Lwaki tebakaddiwa? Kubanga bakozesa nnyo obwongo bwabwe. They are reading, they are teaching. Even physically. Nekigamba physical. They are even moving. You know, you can't teach while seated. Yeah, they are walking, they are standing. Most of them. So funa kyokola. Bwe twogera ku exercise tetwogera ku kutuyana kyokka. Any activity. Come mental activity. Any mental activity. Baka katabo kosoma. Spiritual activity. Read a book. Ubona osoma kigenda kuyamba to exercise your brain. Era ogenda okusomayo page nga bbiri ng'oyayuuya. Kitegeeza obwongo bukoze n'okuwa bukoze bukoye. Ate the more you place on, the more obudde gye bweyongera. Yes. So kyetugamba mukwano gwaffe atulaba nti emu ku ngeri gy'ogenda oku-exercisinga kwekukozesa your mental, your brain, your intellectual part. Bw'onoogikozesa egenda ganyulamu, bw'otagikozesa egenda kwebaka, egenda kukugga. Bw'obeera ku building problem solving skills olina kubaako nakyokola. Buli wetaba mu kukola emirimu nola bino ne bikunyiiza bino ne bikusanyusa bino ne bigera mujjoko mu bikola ofuuka mukugu mu kyo obwongo buno obuzimba. Era bwe okulaba abantu nti obwongo babuzimba bakola omuntu agende mu retirement. Bakaddiwa n'alwala ebirwadde n'afuna zi Parkinson's ne bayiika amalusu ne bakola ki kuba kati obwongo takyabukozesa. Era bakitegedde ne watuuka mu retirement afuna ebyokukola. So work is part of exercise. To health. It's to health. Tulaba tukyali ku program beera mulamu. So tulabanga exercise kintu ekimu kyolina okukola okubeera omulamu. Naye tuli mu kimenyaamenya obugazi bwakyo ndoza mutandisa okiwulira. Spiritual exercise, mental exercise, social exercise, kati all aspects of life. Nga omanyi health ekwatagana ne all dimensions, right? Yeah. Era obuzibu bwe tufuna mu byobulamu kwe kubyawula. Yes, nobaako ne byokola. Nze kati ndi ku physical health. No, obulamu bwazimbibwa wamu. It's whole. Era nga bolaba tuyigiriza bulamu bwonna. Kuba kino bw'otakifaako kigenda kukosa ate ekiriwa ekirala. Ogambe nga nsiruka naye stress tanzigwako because onna bye weerabidde. So tugamba okukola. Naye ate kakutegeeze
bw'ofuna kyokola bwekiba nga kivaamu ssente ate kigenda kukwongera ate okutereeza obulamu obulala. Yes. You know? So exercise erimu okufuna kyokola, making yourself busy into something is very important. Kakati nga nvudde ku eyo nzira ku kyokubiri agambye mu lulime. Okulima yemu ku nkozesa y'omubiri ereetera omubiri okukola ne gukoowa. Okulima, digging. Digging. Okay. Kulima. Bali tebalina tractor. Kubanga oyinza okuba olima naye ng'olimira ku tractor. Bali tebalina na nkumbi nno. Bali balima batyo. Kati okulima kwabwe tetumanyi nekiyinza okutegeera nti bakwesa nnyo emikono gyabwe. Kituufu. Loza n'ettaka ebiseera bye byali ligonda okusinga eryo. Kisoboka ngeri eryali ligonda naye n'okulonda obulonzi omuddo obikke wano okole kino osalire mwalimu okuyiiya kungi. Kitegeeza their mental capacity was high. Kyokka n'emikono gyabwe gyakolanga nnyo. Katonda bwe yakutonda nange bwe yantonda yatutonda ndiwera kati ku mubiri. Mubiri guno gulina ebitundu bingi naye buli kitundu kiteekwa okukola. Bwe kigaana okukola oba oli mulwadde, either oli mulwadde oba okirwaza. Kati buli we kikola omulimu gwakyo kiri mukola exercise. Kati bwe kyoyinza okukiyamba kyakukikozesa kikirina kukola kituufu, si kukola kikyamu. Kakati twogedde ku bwongo nti bukola bw'okola omulimu gwonna. Bw'osoma ekitabo, reading a book. Exercises your mental. Yeah, your mental health involved in a given activity. Bw'oba ku mulimu gwenyigiddemu, abalala bazanya some games, abalala bagenda for nature walk ne balaba buli kye balaba kigenda ku bwongo processinga. Abalala balina emirimu nga gya kulowooza nnyo. Abalala bali mirimu era buli mulimu gulibamu okulowooza kuba n'apima sukaali opima kilo yeme kufukayo mu kitundu aba ateeseemu okulowooza. Kakati omubiri guno Katonda akuteekamu amagumba. Okay, skeletal system. Amagumba gano naye kana amagumba teyagakolanga nga gali continuous. Si kantu kamu nti no chwi ogwo mukono. Yali asobola okukola omukono okuva wano nga guli straight. Paka wano nga guli straight. Otegeera. Naye bwe yali agukola Katonda agaba obulamu yagukola n'aguwa ennyingo. Joints. Kati nga guno tulina ennyingo ya wano naye wano waliwo ennyingo esukka mu emu. Ne tuba n'ennyingo ya wano naye wano waliwo ennyingo esukka mu emu. Kuba ne wano waliwo ne gy'otalaba eri makkati wano egatta amagumba gano abiri. Ne wabawo ennyingo eri wano naawe weziringa 3. Ne wabawo n'obuyingo obuli muno munda mu kibatu kyo kino mulimu obuyunga amagumba agali awo. Ne wano mu bibatu mulimu ennyingo ez'enjawulo ne muno buli wolaba movement waliwo ennyingo. Ennyingo eyo baagiteekawo kubanga erina omulimu ogw'okukola. Oteeka ogikozesa. Ndabye nga paralysis nowadays is common. Basanyalala nnyo netubisiba nnyo ku nerve. But I'm sure the more you don't use ennyingo zisobola okwebaka. Era kyekyengenda okugendako nti bw'oba yagala kukitegeera funayo omulwadde yali amenyeseeko. Kale tugambe yamenyeka mukono ne bamusiba ekiseminti mulabe nga bakimugjeeko asooka n'abeerayoko. Omukono guno gugolola nalwo olutalo kubanga gwamala ebbanga nga bagukaptivatinze wano. Kati bwe bajjako ekiseminti okuddamu okugolola kubanga gwali tegukola. It was not exercising. I know. Function negenda. Kitwagambye nti kyosiga kyokungula. Bw'okola movement you get a flexible joint. Bw'otatambuza mu nnyingo yesiba. Kakati ku nnyingo zino
teziyinza kutambula zokka. Katonda ateekako ennyama. Yes, muscles. Muscles. Azimbako ennyama ku buli nnyingo. Era ezo ennyama ze ziyamba ennyingo eyo okutambula. Ezo ezikola ennyingo n'etambula, ne zikola ennyingo n'egira. So buli wali okutambula mu mubiri waliwo ennyama esika. Ne wabawo n'ennyama ezaayo. Relax. Kakati ng'ovudde ku ebyo. Ng'ovudde ku ebyo. Kakati ate ne mu nnyama omwo Katonda nassaamu ebirungo ebikola mu nnyama. Ekimu ku bibyo kyogedde enaavu. Ekyokubiri ekiri mu nnyama eyo mulimu omusaayi, emisuwa. Emisuwa, veins ne arteries zireeta omusaayi n'ezijjamu. Mulimu ebirungo ebiwa ennyama eyo amaanyi. Mulimu ebirungo ebireetera ennyama eyo okwesika n'okuta nga calcium n'ebirungo ebirala. N'ebirungo ebyo. Kakati ebyo byonna Katonda yabiteekamu nga si byakubeera bubeezi awo. Kijengezaako kutwala abatulaba nti byonna ebyo birina omugaso, birina omulimu ogw'okukola. Kati bw'otabikozesa, kitegeeza tokoze exercise. Bw'otabikozesa bigenda either kuggwerera oba kukosa bikosa obulamu bwo. Bw'obikozesa exercise kati olwo. Bw'obikozesa ate omubiri gugenda kufunamu. Katutandike n'ennyama. Muscles. Buli wokola ddwiro. Buli wokola ddwiro n'okozesa muscle. Ekimu kubeerawo abantu bagenda mu gym batandika okuzimba. Kanyama kazimba. Kanyama kazimbe. Lwaki kazimba? Kubanga ali mu kukozesa binywa ebyo. Kitegeeza gy'okoma okubikozesa byeyongera okuzimba. Naye mu kuzimba byeyongera okuguma. Omuntu abatasobola kusitula liita 5. Omwana omuto bw'asigala ng'agisitula ojja kusanga abantu nga benkana emyaka. Benkana emyaka. N'obuwanvu oluusi nga benkana. Oluusi nga n'omubiri gulinga ogwenkana. Naye ng'omu bwe bamugamba asitule liita 3 oba asitule akasawo ka seminti nga basajja bonna. Omu agenda kupipira naku omulala akakwasa emukono gumu akateekewa. Enjawulo evaawa. Ono akakutte n'akateeka wano amangu abadde akozesa ennyama. Ennyama n'eguma ne yeeyongera amaanyi ne geeyongera. Ono alemeddwa ennyama etagikozesa. Omubiri agwina naye nga masavu. Temuli power. Takozesa muki mubiri. Onzijukiza naliko ku mbaga emu ng'omukyala munene kati batuuka mu photoshoot. Waliwo ekifaananyi ekyo buli omu amusitulako. I mean, is it a must that you should carry your wife? Mu bintu bya romance. No, photos. Baali baagala kukwata ekifaananyi ekyo naye omusajja yali wati nga bimulemye. Kubanga takola exercise. Kati ndi ku exercise ya mubiri. Tumaze ziri physical exercise gyebiko kati. Kuba mugamba alime olusuku. Akati tugamba ekisooka number 1. Ekirungi ekyokola exercise kigenda kuyamba ebitundu Katonda nga ebitundu kusigala nga biramu. Ennyingo obuteesiba. Abantu bangi agenda okugira bw'ati nga awulira okubagana mu nnyingo. Obumenyekamenyeka kubanga ennyingo tagikozesa. Ennyingo zino zirimu amazzi. Synovial fluid. Naye sayansi alaga amazzi gano geeyongera okozeseza nnyingo. Yes. Buli wozituuza gakala. Nga gakala. Sojoko okukozesa ennyingo bw'etti gageeyongera. Era abantu bangi ddala batula ennyo mu office. Bw'atula bw'ati nabeera bw'ati essaawa yonna kati agenda okusituka agenda owulira nga amavivi gamuluma. Kubanga okugulu akuteese mu kifo gye kutalina kubeera gukumanyidde kubanga gwefunya ne gwegolola. Kubanga that's why I think God yateekawo those joints. The joint for movement. Kubanga tosobola kuwetawo wano watali joint. Mu makati g'omukono. You can't. Naye kati bino yabiteekawo for a purpose. I see. So kati olina obikozesa exercise. You need to oteeka okukozesa joints zino. Yoko mozikozesa zeyongera okubeera ki ennamu zitya amazzi geeyongera mu joint eyo. Ekyokubiri
ebirungo biyongera mu ggumba. Eggumba kankyogere nga ntunudde wano bulungi. Eggumba erikola ennyo lyeriguma. Omuzungu agamba nti the more stress you put on a bone, the more the bone grows. Joko mukuteeka maaso gye zikoma okukozesa eggumba gye likoma okuguma ne libeera ggumu. Kubanga omubiri gulabanga lino likola nnyo kakatunyweze kati kaleshamu yenna nga bamuleeta ng'anyweza eggumba. Naye bwe litakola akalishamu avaamu. Wena okulaba okoze akantu katono nga limenyese. So ekyokubiri ekyexercise tugamba ekisooka tuli kufiza exercise. Ekisooka agenda kuuma ennyingo zino nga zikola bulungi. Kati ekyokubiri agenda kugasa n'okunyweza amagumba go. Okubeera nga oli mugumu teweerabira tuli gamba nti nno amagezi aga Bayibuli n'amagezi ag'omwoyo w'obunabbi n'amagezi aga science. Yes. Kati ate ne balance. Kati ekyo nno kijja nnyo wano ndowooza tujja kujja. Kati ng'okozesa amagumba gano yagala ogafunemu oteekwa okubanga nga obuzito bw'okozesa bweyongera. Gradually. Mpola togenda kuva ku kadomola ka lita 3 wetike lita 10 lita 2 kati 2 kati jagala 2 kuzimba mangu ogenda kuonoona. Kati balance ejja nti okikola mu kigero bw'otuuka ku level ya lita 3 ng'oyongerako lita 4 lita 5 lita naye yensonga lwaki abantu abakola exercise bwadduseemuko nawiranga amagulu gamuluma nabireka ate nako wakoze kingi is too much kolako mpola nti bw'obivaako ate obeera oleeta buzibu bulala right oba oyina kweyongeramuko the next day right. Yeah, kati tugerako ekyo kati exercise ey'omubiri twogedde ku nnyingo n'amagumba ng'ovudde ku nnyingo n'amagumba ate exercise ey'omubiri eyamba omusaayi entambula yago. Circulation is key. Batugamba nti a healthy body has a proper circulation. Entambula y'omusaayi kasiteba nga nnungi nga ogulina that is obeera osootinze lwaki entambula y'omusaayi yetuleetera oxygen right. Ani drive wa munne musaayi gwe guvuga empewo oba empewo yevuga omusaayi gwe gutwala empewo era kyekyo gutambuza kutwala mpewo mu bitundu ebyenjawulo awatali empewo kuba kufa bwekiri obutafaali bufa nfuna cyanosis bluish discoloration engalo extremities usually so tuyina eddakiika ntono nnyo badde nsaba tuwumbe nga tuwumbawo nga program ya leero tuli ku nsonga ya kati exercise y'omubiri oteekwa buli wokola exercise eno ekimu ku by'oyamba oyamba entambula y'omusaayi kati omusaayi guno nga omusawo bwayogedde bagukola nga gulina okutambula buli bwe gubeera nga tegutambula gulina emikisa gy'okwekwata gyeyongera. Yes. So buli musaayi guno guba nga tegutambula nga guba gutambula kasoobo emikisa gyagwo okutandika okwekwata gyeyongera. Bw'oba kiringa langi bw'obanga langi omuyiwa oba obujingo obuyiwa tebusobola kwekwata naye bw'obulekaawo nga bwekwata kati obwe buzibu nga bw'ogambye clots. So buli omusaayi guba nga gutambula mpola nnyo ate gwongera okuzitowa. Baddeko mu lukuŋŋaana olumu ne mbagamba abantu nti ebyobulamu ebisinga bwe biba bikulemye kola exercise. Bw'okola exercise egenda kunywesa amazzi ekukole bino ebyobulamu ebirala bigetinga in. So mbadde mbagamba salawo choice wakiri guno omwaka kakoleddwiro bwe biba nga ddwiro eganye nywa amazzi ago tosobola kutuula ng'onywedde amazzi mangi okimanyi. Tosobola obeera otambula buli kaseera you have to go to the nyontange ekuluma. So ebino ebyobulamu byangu nnyo mukwano atulaba just focus
and at least start with one. Yeah. Tobera overwhelmed nogamba ate luli basomesa ku choice ate kati bannaye kati tukole kiriwa tutuleke kiriwa gwetandika n'ekyo kyowulidde kyosobodde eddakiika yeah so kati exercise nga tugiwunzikako tunagyongerayo mu program eddako mu maaso awo mukwano gwange tewetaaga kweraliikirira exercise kigye mba nkola ekyo kikulu nno ekisooka gwe baako n'ekyokola start just do anything I like that oba osazeewo okutambula tambula oba osazeewo okulima lima do anything kyonna kyokola nga kikozesa ennyingo zino kikole kigenda kuyamba ennyingo kiyamba amagumba kiyamba omusaayi ebira tugenda byogerako programu yaffe enaddako tujja kubigaziya kuba ate emigaso gisuka mu 10 ejja exercise tuyonziza nnyo sebo okuba nti okkiriza n'ojja amina atuwuliriza mukama waffe yeebazibwe nti tuyize kye tuyize beerawo next program ojja kuba weeyongera okumanya ebisingawo tujja kumaliriza n'essaala saba tusabe kitaffe tukwebaza kuba otubuuliriranga bulijjo tukwebaza kuba otuleetera ebirungi buli we tubeera ne puroguramu yaffe eno tukwebaza olwa Musumba Namugera muwa omukisa omulabi waffe omulungi omuwa omukisa mukama gw'omanyi obunafu bwe naye mukwatireko nga gwera bw'osiima gw'omanyi kye yeetaaga gw'omanyi engeri gy'onayogeramu naye nga we watugamba nti exercise nungi naye ate okweexercisinga godliness oba ebyobwakatonda byebisinga so tubuulirire waliwo ate abalina ebyobwakatonda nga babikwasaganyiza naye nga te exercise bagisudde eri tusaasire kubanga oluusi tweyonoona twetta leka otubeere so that tuwuliriza ne next program bweribeze tukole ebyo byoyagala tusaasire otuwe obulamu buno ate n'obutaggwaawo obutusaanyize mukama ng'okusiimako bwe kuli nsabye ebyo nga tuyita mu nnyo eddungi lya mukama waffe Yesu. Amen. Thank you so very much okutwekuumirako. Yes, tovaako programu endala zikyajja. Beera bulungi.